mwe abalabirira abantu temuyina obuvunaanyizibwa bwamwe is not to put a smile on people's faces. Obwo si buvunaanyizibwa bwa muntu yenna. Nze sirina buvunaanyizibwa kussa smile ku love's face oba obwo si buvunaanyizibwa bwange. Obuvunaanyizibwa bwange love kuteekawo mbeera such that gw'osalawo smiling. Kubanga okusmilinga bana ekyo kankyogereko wano, okusmilinga muntu yasalawo. Omuntu osobola omugulira essimu gwe n'olowooza omugulidde essimu n'atasmilinga. Wasmilinzeeko? Kale omuntu osobola omugulira engatto n'atasmilinga. Omuntu osobola omuwa ennyumba n'atasmilinga. So abali mukundaba saagala mweteekeko pressure nti mmwe mulina obuvunaanyizibwa obw'okussa smile ku bantu. Gw'olina kuteekawo mbeera such that embeera eyo esikiriza omuntu oyo ye yeekube mu mutima asmilinge. Waliwo ka video akayita ku WhatsApp omukyala omwami yamuleetera G-Wagon latest model n'amusiba bulungi n'amublindfoldinga n'atambula naye amusibye kantuntunu amuleetedde surprise. Ne baggulawo G-Wagon. Banaye Mercedes Benz G-Wagon nga yamutawaana. N'amuyingiza omukyala n'atuula munda. Omukyala bwe bamuggyeko blindfold n'alaba G-Wagon n'agamba what? N'agamba yeeno n'awulira essanyu. Omukyala bwe yafulumye waggulu nga G-Wagon ya black yabagambye mugizeeyo. Yayagala oba yadayagala myufu. Okitegeera? So gwe toyinza kweteekako omugugu ogw'okugamba nti let me put a smile on my face or on my spouse's face. You can't. Yesu ku bye yakola. Genda osome John 11:35. Yesu yakaaba na maziga. The shortest Bible verse in King James Version. Egamba Jesus wept. Yesu yakaaba maziga ku lwaki? Yali akoledde ba Martha ebintu bingi. Naye ba Martha bwe baayita Yesu nga Lazaro afudde bamugamba senga wabadde wano muganda waffe teyandifudde. Olaba bwe bamuteekako okutta kw'omuntu. Bamugamba gwe Yesu senga wabadde wano Lazaro teyandifudde. Yesu yakaabawo na maziga. Yayiwawo buyimaziga. So toyinza kusanyusa bantu.